Kookie n'agamba nti gwe ne Pastor Wilson Bugembe mwaba bakusabiranga ekikolwa kino mukyala ng'oyo musabira kubeera mulamu. Yesu yajja kuleeta bulamu, tiyajja kuleeta bantu. Sitaani yajja okutta n'okuzikiriza. Era nze kinsanyusizza nti waliwo milestone enjiri gyemutuusizzaako akkiriza. Sirowooza nti ajja kunyumirira ate enkya agambe nti ayisa abasabize mu kufa kwe. Naye ate ffe tumusabira kufa, tumusabira obulamu, akyuse n'obuweereza obwo aweereze Katonda yamutonda. Basita nga tumaliriza ekikolwa abanadiini abamu betulowooza nti no bandibadde basabira omwoyo gw'omugenzi Katovaama baaganye omusabira. Kino kyogerako kinga twetaaga ffenna kubikula Bayibuli kubanga Yokaana 3:17 etunyonnyola bulungi nti ekyaleeta Yesu kutulokola si kutusajja musango. Yokaana 3:17 era ekwotedde. Ekyokubiri Matayo 9:13 Yesu atugamba olusi bwe twogera ebigambo bino abantu balowooza nti ndowooza mboozi zaffe za Baganda naye nga ebeera Bayibuli tiyajja kunoonya abatuukirivu wabula aboonoonyi olw'okwerenya. Kiba kiri mu nsi okusabira omusango abalamu n'abafu nga tuli Katonda. Omuntu afudde alina okusonyiyibwawo ebibi, then ate abalamu balina okuweebwa obubaka obwa Mukama kubanga bakyali balamu. Kiyinza okukola nga COVID ndowooza nti emikwano gye buli abadde wano yeetaaga Yesu yeetaaga okusimama. kino mwenga bapasita mwina Maama Phina mulamu tagenda kuwamba netukola nteekateeka za kufa ku mulamu tumusabira mmanyi olunaku bapasita abasasula mu matembe n'abantu